Jo zagenza kuwera sawa munana mu kalimi nga ba bodyguard ab'obunyama obunene abalina ebifuba ebiri bwebiti nga be bali mu social media What is going on? Nga everyone is looking east, west, center, south, central. Nga tubitegera bulungi nnyo. Tubadde tulyawo ng'emmotoka esooka we zwenzwe ne tugamba waliwo omulwadde gwe baddusa. Ambulance. Ogenda okulingiza nga tewali mulwadde gwe baddusa. Emmotoka emu n'esimba. Eyokubiri n'esimba. Kumbe we nabadde nfuluma wano. Wabadde watimba tent. Ne ngamba what is going on? Do we have dinner? Nga no one is telling me. Kumbe they are bringing the money. Nga se yali eteeseteese okuba nga ntwala ku ssente ezo. Natandise okukyamuukirira nga noonya anko tumwebaze nga mukubakama nga mugamba ssente ezo olumala okuzitukwasa nga tudduka. Omugole olwamukwasizza ssente nakati simanyi gyali. Kiruma members olwamukwasiza bwe bati ssente nze nalabye ebizike nga bitandise ozannyira ku mmeeza ne mugamba mami maako nga we walina omukisa gw'ebizike byokka nga bye bijja mu nsawo zo kubanga ne ku Sunday nzijukira bamuwa ekizike wakindaba kati olwamaliriza bino ebizike byabadde bingiko members ng'obikwata bw'oti owulira bingi ng'omutima gwange gutandise okkaaba bagenza omala bimukwasa nannewakana mu lujjudde teyatuwadde ku ssente naye nga tubayisayiza nnyo nnyo aba church girl kyetwakoze kinene twali baliddeko keki ne tubanywako soda ne tubanywako buli kimu olwamaliriza abagenze ne tugenda mu after party era still ne baddamu ne bakuba ekintu naye ekyasinze okunyuma mu byonna mami Mako olwavuddeyo bw'ati yavuddeyo nga glowing. You know her, you usually know her. She doesn't grow, she glows. Abeera ali bw'ati matiribona ne mugamba sinze fulawagalo sinze mama buli kimu ng'akigaana oba muwadde ssente n'agamba agenda renovating nga kyakigalo ffe abasabiriza yatugobye kanzije kanzije. Abalabe ba G256 mwebale kwekuumira ku sowuti mwebale kujagala abantu bangi abazze nga bajoogerako ne gye tutambulira nti ekuta akati so nebaza ekisooka njagala okwebaza Katonda nti ampadde omukisa okubanga engule njitwala okuba wadhi ekyo Katonda yakiwa omuntu teri muntu ali wadhi naye olw'ekisa kye akeera ku makya n'akikuwa naye bwe tunulya abakyala bonna be banominatinga bonna balina kye bakoze mu community balina kye bakoze mu society mwe babeera oba ne Uganda yonna era siyinza gamba nti okutwala award oba abantu okunominatinga bo tebalina kye bakoze so nsiima omulimu gwe bakola n'abakyala abangi abatanominatingibwa abalala tebali ku social media so naye buli mukyala ali eyo nga olina omulimu gw'okola kyenyiza okugamba nti okumpa award tekitegeeza nti toyina kyokola olina kyokola era genda mu maaso okubeera ng'okikola kati award yeyo nga bw'ogambye nti abanominatinga usually ffe tetumanya kye tukola kubanga ffe Katonda atusindika genda kukola kintu naye gw'okikolera ate yamanya impact yakyo senze mbadde simanyi impact nti yatuukaawo okubanga ate banominatinga so njagala okwebaza bonna abalenzi n'abaana abawala abagamba nti tusiima obuweereza Katonda bwakutaddemu mu bulamu bw'abaana abawala oba ne mu society sente nzibaze ziri obukadde 5 ekyewuunyisa ku ssente zino singa ofuna abaana b'entera otambula nabo babembeera nabo tubadde bulijjo tusaba Katonda ssente sijja kwogera bukadde bwe twetaaga naye nga buno obutaano bwambuse nnyo busuka ne 50% ssente ze twetaaga okubanga turinovatinga our new offices eza church girl eziri erungujja kati nga tugaba nange mukama singa atuwaayo ssente akube kubo manyi waliwo essala ng'ogisaba ng'olinda kati Katonda akituukirize so ekyawandiikibwa kyo oyinza okigamba omulala nti akube awatali n'okirinda kyapulayinga embulamu obwo it did happen Katonda we tutapulaninga nti walivaayo ssente gye zaavudde ate ekirooto sijja kulimba nti nina vision nti egenda koma wano kubanga nze mukama yalungamya ebigere byange nyinza ogamba nti ngenda koma mu Kampala ngenda koma wano Katonda n'agamba kati nkwagala ove e Kampala ogende ebugiriyo ogende wano so Katonda gy'atulagira ogenda gye tugenda ffe tetujja nnyoma nga yona bwe yanyooma Katonda bw'atugamba nti kati mufulume Uganda mugenda Kenya atutujja genda bw'atugamba nti mufulume mugende Fort mugende Busia mugende wano yonna tugenda as long as kye yatuwera kye tukola kirimba n'abawala wadde tuyambako n'abakadde n'abalema abalala naye vision ya church girl erinnya mu baana abawala njagala okwebaza buli eyanominatinze naawe atulaba nga tewanominatinze nga badde tomanyi nakumanya nti gyebiri
weebale nnyo kwagala Mukama, weebale nnyo kwagala buweereza, mwebale kubanga mwanominatinze, weebale Saala kubanga yekyasinga okubanga ekola eyo yo ye Moving Mountains. Njagala okwebaza Cafe Javas, mbadde bino ebintu tutera bikiririzaamu Katonda yabadde alina okunsurprisinga. Ntera okuwulira nga bagamba nze omu ku bantu abalina kino ne munominatinga babayo n'omuntu gwe bamanyi huyi Suzan, nga waliyo gundi, waliyo omukyala bwati mu ggwanga minisita. Katonda mwe yansurprisingidde kwe kubanga nze nnyini gwalina okujjamu okubuusabuusa nti neno kisoboka. So Cafe Javas tubeebaza nnyo, temumanyi taffaali mutadde ku mulimu guno ogwa Mukama ogw'abaana abawala. Zino ssente temuziwadde nze, muziwadde buweereza obwa Church Girl, era zigenda kukola, tezigenda kulya anti ndi omu ku bakasitoma ba Cafe Javas, naye zo tezigenda kulya mu Javas. Zino zigenda kwongerayo omulimu ate gwe musapootinze, era tujjako era lumu tubawe obujulizi tubatwale mulambule Church Girl maaso awo Mukama nga akisobozesezza kijja kubeerawo.